Ereso Weso nyumu. Simeshabu ya jamani katimbuza ya kunyamba yosaya sababu ya madini. Ige muida emubbe embuzi ono tabaade mu ggulo Kono banga abadde mu ggulo basi. Kwa batana kigatta tulina kuyimba group naye nga tuna kumanya mu kitabo. Banga abantu baba bangi lwaki babaleese wakulu. Temubayingira kuba group. Kamera. Tulabo kamera. Olide kyangambi nja kukuba. Nula nnyo mabbali. An? Robert Yan. Robert Katendo obera ludda. Buba. Ate gwe gwana. An? Businja. Businja ndo. Embuzi eno mugijjeewo. Matuge wan. Pastan. pastor wagumba simanyi kumpa ndiye byakozesa wawonna pastor wabeera wawonna anti matuga munene matuga ulinya ewa Uza toyogera oli mbuzi gombe matuga Ajije matuga ono anti boss wange matuga ali matuga yogera amazima matuga wawonna je bubale katinga twali tukolerayo mujibye bubbi oba agikuwadde buwe mujibye nga mubadde mugitwalawa kitunda nga mubadde mugitunda musande mmeka ntwala asatu obadde nani gwokola mulimu ki ngaokeka ogw'obubbi eri mulimu gwakusanzeewo kati oyo omulina kukakwata eki simumanyi nenga mulaba ku kyalo kati ye lwaki agamba nti muli mwenna alina ansa alina ojjogera alumirize ayogere nebyeyabadde nabo anize kati simumanyi nga muntu wa ku kyalo ngabo nasanga gundi nemwebuuzaako naye nga bansanze mu buloka zange nga nkubeera bwe banzije waka wange omukulu ono omumanyi mukwatagana mutya mutera okubba naye nga mubba biki guno gwe gusoose okubba naye ate ng'ona agamba mukola mulina njogera mazima nga bw'owerabo nga bw'ondikodde njogera mazima sikolagana n'ono ono omulabidde ebbanga ki mwezi egi ku kyalo okwo kwembeera naye nga musanga nga bonna atambulako n'ogenda mu katundu akalala munywa mwenge n'omubuuzaako ate kati awo mba mumanya atya mu myezi ebiri wangoni obadde omaze ebbanga oleeta embuzi nemukolagana n'ono tumaze budde bungi nga bobba embuzi okwatagana n'ono
kuki mukitunda okwatagana nono ne mukyalo just tubadde tutubba naye tukutte eno ku lw'ensonga ya bosi waffe badde nkolera wa bosi wange nakola ki nga bosi wokola mulimu ki nali ndunda zinene nali nsaba oli emyaka emeka neka 16 ate gwolina emyaka emeka toweza myaka 16 kwangalira naddala abavubuka bagalira ddala kukola abavubuka tebagala kukola kyekiretedde ddala obubbi mu kitundu muno naye tuli bubi tetukyasobola kulunda buli kantu konna bakakwata bakatwala buki emirimu baweza mitono naye tebagala kukola ebyange ebyo abavubuka mbakubiriza beekolemu emirimu beekwateko ng'abavubuka mu kitundu buli muntu mu kitundu mwabeera bayiye emirimu gye basobola okutondawo gyegiri emirimu nga osobola okusuubula amagi ne mugafumba ne mugatambuza ogwo mulimu gwa bwereere osobola okukola amandaazi n'ogatambuza ogwo mulimu gwa bwereere n'amanda gennyini era osobola okugatambuza buli mulimu gwonna osobola okutandika nga mulimu gurupu ne mwesondasonda kyembakubiriza ssebo erinnya bampita mama dadi nigenda kukacyayi kange badde ndi awo mukulu bamita Sebu w'amajja agamba oyo gye tukwata omubi tugenda ngababuuza mubbi kimubbi wambuzi nti agisiyo nti ayina wagisibire tugenda tukava wabewo omu agenda kolaki amuleeta konzi tugende ku mbuzi tugenda ku mbuzi tugenda ku mbuzi nga mugamba Sebwa wakukyalo ngamba wayo sose kumubuzabuza nti buno obukuwa obutunda mmeka kubadde kumpi n'embuzi angamba mbagala emitwalo 10 konza agenda kuwameka nti kumbe tuli ku missoni yaffe yakwata ki mubbi kirungi naye aziza tubali tumulimbalimbamu wakalimu awo wazze amubuuza embuzi baŋŋambe nenago gyokola ki gyotundawo nti nako nagibeewa mukama wange njagala sente konza wala sente meka emitwalo 3 mwetano konza ndakuwa emitwalo 2 olwo nadde kyali namukulira edda akasimu nazebayi namukulira edda akasimu tutukulira kwata mubbi ko kyali munkwate kulaki nzijya ngamuga embuzi inakuwa emitwalo 2 nti atukoleki yongera ku sente konza nguwa emitwalo 2 ngamuga agenda osimula embuzi wadde agenda okukwata embuzi bwati nga mukwata jeke amugamba nkukwata gwabu ova kubba mbuzi nembuzi ogibbi ekyamanya ajja matandika kwegana nga gatulwanemu ekindese obusungu kuŋŋamba tulwanemu nga mukuba akalipo nga gwa wansi twali tukyali amu nekyamanya watokedde mukwata gwabuki gwabubbi wadde abambuzi munamawire obubbi bungi nange kenyini kama kwogera banyingirira ewange ne babba piki ne TV obubbi bungi ku kyalo kikyemusaba byokwerinda okukendeza babbi tulinange gye tulinza kusaba okukendeza kuki babbi erinnya Kisamba Francis kyenyinza okugamba nze defense w'ekyalo kino Sanga naye ekyalo ekyange nga LC yange ebadde obubbi nga bukoze eki nga bukendedde n'ebyalo okujjako ebituddiridde bo abavubuka bakyagaanye okwenyigira mu kigambo ky'okukola n'olw'ensonga ekyo baba babba embuzi babba ebintu bamenya amayumba bamenya biki bavubuka nze kyemba bave mu byobubbi bakole bajja okusobola okuwona ki obubbi kuba omuntu akola tasobola kubba aba alina ekintu ekyokukola era abasobola okwetuusaako era ekyalo kino ekyange nze nyina security ng'eyange gye nalula tutambula ne tulabona ekyalo kyaffe ne tumanya mbeera gyekyeni tumanya nti gundi mubbi ne tumutuuka ne tumuleeta naye kati bano obubbi bwo kati ngaabo era embuzi zino ennaku zetumubabba nnyo embuzi olw'ensonga nti bazitwala ne bazitunda mu biseera bino zitambula naye kyembakubiza kukola awatali kukola bajja kukola ki kufa bave mu bubbi emirimu mwegiri kati amafactory ge tuyina mangi agali mu kitundu baagala abakozi bagende beewandiise bakole yensonga eyange eyo mukama wange erinnya Manisuri Jengo defense LC1 ow'Essanga ate nga ow'omuluka Manisuri Jengo yesebo erinnya lyinze Kusula Steven ze chairperson wa Bubbale Seera
abavubuka betukutte budde buno kyamanyiiko omu erya Robert pozi n'omulala nga badde yeeyita Mutoolo. Robert aludde ku bubbala awezezzaako emyaka 10 naye Mutoolo yakajjako emyezi giri 6. Naye okubakwata ku nsonga y'obubbi bw'embuzi waliwo webadde esibiddwa naye weesibiddwa nga kumpi na nnimiro ya muntu awatabadde nti walaga nti waliwo omuddo. Kati waliwo omwami omu ye Ssebbowa ankubidde essimu nanga kyamani wano olwo basibye embuzi naye okusembera gye otulabe bagisibye kubanga ffe tuzze mu nnimiro tewalaga nti nno embuzi eri mu mikono mituufu. Ne mugamba njagala kunnyamba bw'oba ofunye ekyo ekirowoozo eyo embuzi eteekwa ddala nga bagibbye. Ne mugamba kati njagala kunnyamba vaawo tandika okutambula wala nayo naye ng'onnyambako amaaso go nga gakuuma okulaba niko mbadde tutte mwana ku Maserino gy'asomera. Ne mugamba mubeere ebbali kijja tusobozesa eyagisibyewo kubanga ajja nanga naye ŋŋenda mangu. Ne mugamba njagala kunnyamba nengezaako okubira difensi wange difensi nga takwata simu. Ne mugamba nennyamba kati nakkiriza nanyamba n'abanga mumutalinga seera badde bali awo kati yayitibwa Mutoolo bagenza okulaba nga atuuse. Mutoolo ayambadde ebiddugavu nga atuuse genza okulangira atambula nga agenda kwaliwo ka distance okubawo oli kkubo naawe webadde mukafo webadde bakyagikwesa. Akati bwatuuse wongera onaamuyita ng'amugamba embuzi ogitunda ng'agamba ngitunda naye ng'onagamba twogeraganye ng'atuukawo nga ambuzi ogitunda ssente mmeka nga mugamba mitwalo 35. Ati ngadda wabbali ngankubya nga kyamani kituufu ng'era bw'ogambye embuzi erabika bagibbe bubbi era ono wuuna agitunda emitwalo 35. Ne mugamba naye kakati munnyambe mumukwate n'enzo ono nvuga nzija mangu badde baze okutuuka ku factory ey'Abachina. Ne mugamba nzija mangu so nzeemu nenfuna essimu omwami Yekisamba Francis nanga kyamani tuli wano naye ono wuuna ayagala kudduka ne mbaga muyambeeko oyo omulala aliwo munnyamba omuntu oyo mumukwate. Mukama mulungi ne bakubira ne ku balala waliwo nga Paulo Teba waliwo nga Kawesa Charles n'abavubuka abalala badde bawulirako ddala ne Kawuki Fred ne banyamba ne bagenda ne bayambako olutalo olubaddewo. Akati ne bamunyweza nanga obudde obwo mbadde ntuuse akati naye nga omanyi abantu abadde agezaako okulwana nabo ndowooza amigo gye badde bamukubye namu awo so bwe ntuuse nenyimiriza nimbaga muntu takkirizibwa kubwa so ne bayimiriza olwokwambadde maze okutuuka kati nemubuuza lugala njagala onnyambe abantu bano balaba nange kakati ngeza kutaasa bulamu bwo neno obwange buli matikka ku lulwo tubuulira amazima tumanye embuzi eno yo bweba siiyo nga wagibbye era tubulya amazima embuzi eno nagibbye otubulya newe wagibbye paka lwayogedde n'atugamba embuzi nagibbye wa musumba. Kati omusumba naye gwayogerako kadisoni kadde ayogerako nga wawanvu nnyo saidi z'ekigulu ate kino kiri eno ku ludda lw'amayanja ng'ogenda emmende kati nga toba distance mpanvu. Kati nga batuga pasita tumubuuza erinnya aganze pasita naye semumanyi tugamba naye tuyambe kati tugamba naye okugire wabadde naani nga twembuzi eno nene tulabika nti yabadde nyangu naga nabadde ne Robert yoyo omulala ye Robert Katende yatutte emyaka nga 10 ku kyalo kati tugamba okakasa nti kati era kwe kutambula entuuka Katende ng'ono tetunakutuukawo naye Katende bwe tuuse n'agambye otabimanyi kati paka ne tuze nga tuleeta ono n'embuzi ne tumubuuza ono yono gw'ogambye Robert n'agamba yono gwe mwabadde naye nti ye ssaawa mmeka n'atugamba ssaawa 8 ne tubuuza Katende ono wamulabyeko ku ssaawa 8 ez'ekiro n'agamba nze namulabye ssaawa 9 essaawa 9 akusanzibwa nti nze yazze ewange ng'akugamba ki nze yazze ewange ng'alina embuzi n'agamba atya manti nze nadde samubuuza kyaŋŋamba naye nze yadde agireesaawo engeri gye nina ennuma enduze ye yabadde alowooza nti nno engeri gye nina embuzi eyiye nti no simanyi eyange agireese mbweyagala kuwika netumugana naye ate eno kati nnuma ate yadde agireetanga ntuga naye mwenda ogw'ekiro kakati ate okuva ewa Robert waliwo mita eziwera 5 ku 6 kutuuka embuzi bwebadde wali okuva Robert wabeera okugenda gye babbye embuzi gye tujja esaidi y'ekigulu waweerawo ekitundu kya mayo kati bwe tugasegase ebigambo ebyo byogerwa Robert Katende nga tulaba yabadde butereevu wadde yeegaana mu nsonga y'okukola ki so tumaze ne tukwata embuzi nabo ne tubakwata ne twolekera ogenda okutuuka we bagambye omwami lwe tumutegeeredde nga ipasita gayira wemba tuggeeyo ekikomera kiwanvu ekisibo kyembuzi ziriira munda naye nga batulaga muvubuka ne batutwalira bweninnya gye balinyemu ekikomera n'enzija gye bagijjeeyo kakati nga naffe tufuna miguwa tubadde tumaze okwekakasa nti bantu babbi nga tulina kubalekusa tubaleeta embuga z'amateeka tulabe bwe ziyinza okuyambako
mu ngeri ate y'okuza ebitundu mu mbeera.